It is a sad breaking news. Breaking news. Munayogana tambuza video. Ekitongole ekivunanyizibwa ku by'empuliziganya munda mu ggwange erya Uganda UCC. Tambuza video. Tambuza video Munayuganda. Now, omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform nga yakava kwogerako eri eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akawungezi konna kuno lwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu ekitongole ekya UCC kivule ne kirangirira mu lwatu mu butongole nti mu kalulu ka 2026 eggwanga erya Uganda kagenda kujjako internet. UCC evudde netegeeza nti bonga ekitongole kino bakizudde nti waliwo bannabyabufuzi ab'enjawulo abagenda mu maaso oba abateekateeka okubanga beeyambisa emikutu gy'emigatta abantu okubanga batabangula emirembe munda mu ggwanga lya Uganda. UCC egamba nti bayinza kukkiriza eggwanga Uganda kutabanguka nga beeyambisa emikutu gimugatta abantu social media. Bategeezezza nti okuva kati teweewuunya nnyo okulaba nga internet yo tekyakola bulungi. Tambuza video. Bana leero bantume ku Lwankole. Bana ntume ku Lwankole mutaginge Lwankole awo. Edero bukyambaawo wekoso okutuma Lwankole. Account yange eri mu shadow ban. Lwankole tambuza video. Lwankole tambuza video. UCC egambye nti Munayuganda temwekanga essawa n'okulaba nga internet yo tekola bagenda kuba bagijjeeko mbulwenteekateeka ebyokwerinda ennungi. Bagambye nti kino bakikoze wamu n'ebitongole ebyokwerinda ku mawulire ge bamaze okuba nga bafuna amakakafu ddala. Kitegeeza ki? Olunaku lwaleero Mr. President ayogedde ku nsonga ya BitChat mujanguyire abatalina smartphone gobanga oliyo munnayuganda ng'olina obusobozi gulira comrade we simu afune smartphone ategeko app ya BitChat. Mutambuze video bannange biri no mugitambuze kigenda kunkola bubi nnyo batambuza video eno. Tetumanyi ddi oba ddi bagenda kujjako internet nekikakasiddwa nti internet egenda kujjibwako. Mpazi n'akasembayo Mr. President mu bigambo bye alagidde Munayuganda yenna wooli woowangalira bw'olaba edduuka eriyina flag gy'oba owagira bw'olaba wa bodaboda avuga bodaboda nga alinako flag gw'oba owagira tebabatiisatiisa. Yes, tebabatiisatiisa. Oli wajja n'akugamba nti wanula flag w'ogitadde nti enkuba egikuba mubuuze eziri ku number plate z'amapiki n'emmotoka zo bazikolebwa zitya zibakola ebitosi. Abankuumire mutambuze video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a sad breaking news. UCC ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda kivuddeyo ne kirangirira. Munayuganda nkusaba tambuza video eno mu bwangu obwekitali nnyo tewali budde. Delivery man Sebo Lwankole nkusaba ka delivery kano kachime mu bwangu okatuuse gye kalaga ng'obudde bukyali. Ekitongole ekikula ebyempuliziganya mu ggwanga lya Uganda kipa UCC bavuddeyo ne bakakasa okuggyibwako kwa internet mu kulonda kuno kwe tugendamu era nga okutandika n'olunaku lw'enkya n'ennaku ezidira ntono nnyo bagenda kuba bamaze okutusalako internet mu ggwanga lya Uganda. N'olwekyo omukulembeze azaakiddingana buli lunaku ng'abajjukiza obuteerabya ku downloadinga kiyitibwa BitChat. Bw'atanaba kugidownloadinga please kikole kati tolinda nkya. Essaawa ezibulayo basaleko internet oba ennaku ezibulayo basaleko internet tetuzimanyi zisigaddeyo mmeka wabula kikole kati downloadinga BitChat obeere nayo. Okusagala kwa internet kitegeeza nti empuliziganya yaffe nammwe abasinga obungi egenda kukendeera. Kakati buli message gye tubawa wali information gye tubawa please mugitwale nga nkulu nnyo mugitambuze mu budakiika obulayo nga tebanasalako internet mu ssaawa ezibulayo nga tebanasalako internet okakase nti buli muntu eno information emutuuseeko. Tegerekese mu ekyo ensonga gye nzo okubagamba nagikozeeko dda video n'ekinyambye nnyo nga n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze olwaleero mu kwogera kwe naye n'agyogerako ng'akonfamingira ddala ekyo kyennyini kye nabagambye. Navuddeyo ne mbasaba nti oluvannyuma lw'amagye ga Museveni poliisi n'amagye ga Museveni ne bakifeesi baabwe okusalawo okunyigiriza bannayuganda
okubamalako eddembe ly'okwagala ensi yaabwe nga bakozesa fulaga y'ensi yaabwe ng'akabonero ak'okwagala ensi yaabwe. Naffe nange ne mbasaba nti naffe tetusirika. Bwe baba nga bagambye buuli duuka eririko fulaga y'eggwanga Uganda bagenda kulibba. Nafunye information okuva mu Ham Shopping Center nga bangamba nti abalina fulaga ku maduuka gaabwe bazibagisaako lwampaka mu Ham Shopping Center. Nange na video ne mbasaba nti bana Uganda luno lutawo tusobola oddulwana na magezi naffe tuteekewo etteeka ng'abannansi nti teri kuddamu ggula ku dduuka lya muntu yenna kutali fulaga ya ggwanga Uganda. Oba okitegeera kinyambye nnyo nti omukulembeze azze olwaliro n'akyogera naye lwakuba nti ye tasobola kukireeta direct nga nze bwenkireeta akireeta mu ngeri y'amagezi eyamba oba esobozesa buli mugezi otegeera kyada ategeeza. Omukulembeze agambye nti tebaayo omuntu yenna kukyayisa fulaga y'eggwanga lyo kubanga akukabonera akalaga nti oyagala ensi yo. Era tebaayo omuntu yenna akugamba nti olina omusango okwagala ensi yo. Bweguba musango ffenna tukkirize ng'Abannayuganda bagutuvunaane. Okitegedde n'amala n'agamba nti bw'osanga bizinesi y'omuntu yenna ng'eriko fulaga y'eggwanga Uganda please omuntu oyo muwagire. N'agamba nti ne bwaba nga byatunda tobiinaako bwetaavu kale at least mugambe ye ekigambo ekimuzzaamu amaanyi mugambe we bali kwagala nsi yo we bali kuteeka fulaga ku bizinesi yo. Oba olagirira omuntu omulala nti genda ogule ku oli. Omukulembeze n'akijja bulungi n'agamba nti bw'osanga boda bbiri emu ng'eriko stiika oba fulaga y'eggwanga Uganda ngenda teriiko please wagira ono alina fulaga y'eggwanga Uganda kubanga omanya nti obulumi bw'olina mu mutima mubufaananya naye. Mwenna muli ku kimu kyakulumirwa nsi yammwe kyakwagala nsi yammwe kyakutaasa nsi yammwe. Kati bwakugamba nti wagira alina fulaga opposite ye kyaba ategeeza nti atalina fulaga tomuwagira. Please boycott. Tuboycottinge boycott egenda kukolera ddala zino ennaku ezibulayo okugenda mu kulonda. Tuboycottinge buli dduuka buli business buli kidduka ekikozesebwa nga business ekitaliko fulaga y'eggwanga Uganda. Tolinya boda kutali fulaga, tolinya taxi etali mu fulaga, togula mu dduuka supermarket mudaala gwa muntu yenna nga talina fulaga y'eggwanga Uganda. Oba atunda bikajjo ku kigaali nga tekuli fulaga togula, oba atunda byennyanja nga mudaala gwe tekuli fulaga togula. Nsaba mwenna abali mu shopping mall, shopping arcade, shopping centers mwe babagana okuteeka fulaga mwenna muteeke ku fulaga ku maduuka gammwe kale bajje bagale Ham Shopping Center yonna omulundi ogwo nga yonna mugijuza fulaga munda kuli omu ku dduuka ali bajje bagigale kale bwe kiba kisoboka. Naye bwe munaagayala ne mutya ne mwetirira ababiri abasatu abanaabagumye be bagenda ottulugunya ku lwammwe abatidde. So mwenna bwe mwewaayo ne mugamba nti no tetutirira ggwanga lyaffe fena tuyiweko fulaga wallahi bagenda bavaako tebagenda kukwata ku maduuka gamwe bagenda bavaako. Naye abasinga bwe muti abatono ne baguma abatono abagumye bagenda banyigiriza temukikkiriza. Tambuza vidiyo eno. Okunywa amata amangi kuleetera okwasaamirira era kikuleetera okubeera n'omutwe omukalu. Ono agambye bagenda kujjako intaneti o social media. Beba aba NRM bebo kati yete yawula internet na social media. Kati yo obwongo bw'obutono bumulowooza nti asobola okubeera ku social media nga talina internet. Asobola okubeera ku simu nga talina muliro. Bamugamba ne bagenda kujjako amasannyalaze tonnakyajinga nti ate tebajjaako simu bagenda kujjako masannyalaze n'ogamba laba nnengala byenkalu. Simu esobola okukola nga talina masannyalaze nga talina muliro. Social media zisobola okukola nga tewali internet. Gwata kimanyi nti bajjako internet MTN ne Airtel oba tokyasobola kuba yadde simu like direct call halo. Kubanga baba bamaze okujjako internet. Okimanyi nti internet gye bagenda okujjako n'amasimu gajja kuba tegaliko nga tosobola na kubira muntu. Nga tosobola na withdrawing sente ku mobile money. Naye ono abitegeera ddi ng'okunywa amata amangi kukuleetera okwasaamirira ng'akagega akakalu. Yeye ndowooza bebo betuyombagana nabo mitwe mikalu. Bugenda kujjako social media sima bagenda kujjako internet oba social media. Kati yo bongo we mugaba bagenda kujjako social media internet esigaleko. Natamanya nti okujjako social media olina kuswitchinga off internet. Okujjako esimu oba okulemesa esimu okukola olina kugijjako muliro.
Essimu etaliko muliro tesobola kukola. Social media etalina internet tesobola kukola. Are you okay, you man? Musajja kawaani ki naye? These are the bano be bantu abatulebuukanya. Be bano abatulebuukanya. Bono obwongo bati. Obwongo buli eno, yali eno. Bona amagezi bati. Amagezi gali eno, omutwe guli eri. Mazima. Like seriously. Kati ye tabeeranga kawo n'ategeera nti ne bwe banaba bagyeko internet nti ne bw'anaaba ayina akasente ku mobile money ng'ayagala ka withdrawing agulira abaana be ekyokulya ajja kuba takyasobola kuba essimu zijja kuba tezikola zonna nga tasobola nakubira yadde nnyina mu kyalo naye amagezi ako tegakimugambako ye alabira ddala bagenda kujjako social media as if osobola okugenda ku social media nga tolina internet nga tolina line ya Airtel oba ya MTN kuteekako data musajja kawaani ki naye kiki ekibasumbuwa omutwe kiki like as in what's wrong with you people mutemuyinza kweka kakale ne mutegeera mwaka olumu just we force yourself to understand wenyigirize omutwe gunyigirize gukake azini gukake guleegule gubeeko kye guyinza okulowoozaako nga gutegeera kwaka olumu omutwe guteeke ku puresha teeka obwongo bwe ku puresha butegeere bukake kale ne bunaaba tebwagala bukake bagenda kujjako internet si social media simaba bagenda kujjako social media si internet ekozesa kuki social media ekolera kuki social media tebaginaako authority tebalina authority ku Facebook tebalina authority ku TikTok tebalina authority ku YouTube tebalina authority ku WhatsApp oba biki byonna tewali akinako authority kubanga sibe bannannyinizo nti bagenda ziswitchinga off kuba bagenda zijja kwa kati okutulemeso zikozesa balina kujjako internet kuba gye bamanaginga gye balinako authority bagi switchinga off nga tosobola kugenda ku social media you man musajja kiki kozi mwakula temulya byennyanja bana magezi amata amangi galeeta akazoole noba nga tolowooza ng'olowooleza mu lubeere nga nnyana bannange osobola okukozesa essimu nga tolina muliro okukulemesa okukozesa essimu bajjako masannyalaze kitegeeza omuliro bwe guggwako ojja kuba tokyasobola gikozesa naye yakugamba tebagenda kujjako ssimu bagenda kujjako masannyalaze kati bwebajjako amasannyalaze y'obwongo bumugamba nti essimu esigala ekola nga terina kigikyajinga kubanga teriiko muliro okubawa n'obudde bannaye tubayamba buyambi kubanga mulwaza so sickening katono mbonayo ddewo musomese the difference between the internet and social media the difference is the similarity please